Okyalaba okwanjula n'embaga. God is my birthday, God ye birthday, God ye birthday wange. Kulika yambulango bali kwera goli mkulaba Delta TV tukole programu ya fene y'okwanjula n'embaga era nga ladies and gentlemen mu kaseera kano ngenda kwera nga ntuusaako graduation y'omulundi ogwokusatu eya Sharita School of Beauty. Ndi musanyufu nnyo bannange nti yenze Sharita ate graduation gye tugenda okulaba eya Sharita School of Beauty, abayizi ba Sharita, abakozi ba Sharita. Oh my God, ate era nga nayambaziddwa Sharita. Ekyo kitegeeza ki? Nti Katonda w'amaanyi. Banaye nkugamba nti mulungi abazadde baffe basiimye, twakoze decoration spice deco. Njagala okwebaza gwakyasinze okukola decoration mu nsi. Aba Sharitas by the way mwebale kunkolako akaviiri ne makeup. Leka ntuuseeko laba abaana baffe bwe beeyagadde. Mu nsi muno abantu batandika ebintu batabimaliriza. Bano abaana baasomye enviiri ne bagimaliriza. Ate ne tubeera nga tubafunira n'emirimu. N'olwekyo tugamba nti abaana baffe bagenda kubeera nga baddamu okusoma nga 5 January ab'ekisulo nga 6 January abadde omwaka ogujja. Mutuwe abaana mujja balaba nga beeyagala nawe ofuneko chance okujja ku matikira gaffe mweyagala etwalidde n'emmere neesigalawo tobadde ku njovu ku National Business Center. Leka nkutuuseeko graduation yaffe eno tuva ku Delta TV tukole Sharita School of Beauty. Come learn skills to earn quick money. God is my birthday, God ye birthday, God ye birthday wangu, ye birthday wange. God ye birthday, God is my birthday, God ye birthday wangu, ye birthday wange. I'm on the rise, God on my side, I'm on the rise, Shitani, shaitwani, geta atutadeke mbera naye yaseva tulino wakabi savior. There is nothing that can mess with me and you. Chobola banzinza mutomo Katonda oyo yekubo eri amazima. This is Sharita's School of Beauty. What a beauty. Sit down now, what beauty. Here's our stylist. Our Sharita School of Beauty. Sharita Mazana wako. Beautiful woman. Very hard working woman.
Sharita Mazima Wakulu, CEO, Sharita School of Beauty. I know what chairperson, Uganda Women's League. Thank you so much. Been gone all the way. Thank you so much, Sharita. Mukama Katonda yeebazibwe. Salaamu aleikum. Mbagala nnyo Mukama mulungi okulaba nti tutuuse ku mukolo guno. Era tusaba Mukama Katonda allowe ekitiibwa aguteekemu ekitiibwa tulabe nga tukumalako n'emirembe. Mukama Katonda w'ekitiibwa tukusaba nga bwe tuli bwe tuba tuddayo mu mirembe ate nga tuli balamu nga bwe tuzze Mukama n'otutuusa wano. Amiina. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Our dear guests of honor, Ms. Hajat Farida Shibowa and Afande Hadija Namteli, Madam Sharita, the head of this school, the staff, my graduates, ladies and gentlemen, a good morning to you all. Before I go further, I would like to introduce myself. I am Chomkama Maria, the former head girl of this school. I welcome you to our school, Sharita's Bridal, the School of Beauty. I have experienced very many things since I came in this school. As you hear, the name Sharita's Bridal, the School of Beauty. Indeed, it's the School of Beauty. Okay, head girl, thank you so much. Head girl, speech. Head girl, hello everyone. Hi. How are you? My name is Najit Maria. I was also head girl at Sharita's School of Beauty. Thank you for studying, my fellow graduates. I thank our CEO, Madam Sharita. Thank you so much. We can't thank you enough, but we really appreciate. Our teachers, I salute you all. You've really done a great job to us. Thank you so much. Thank you for coming. May God bless you. There you go, there you go. Okutwaliza awamu kansooka okwebaza omutonzi atusobosezza otuuka ku lunaku luno n'atutuusa bulungi era nga tutuusizza okuddayo tumusaba atuseeyo bulungi obugalo bw'Omukama
Ekyokubiri, kanneebaza maama waffe Madam Sharita. Thank you so much. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nsanyusa okulaba maama. Abagole baffe ab'olwaleero nga nange mwini. Nsanyusa okubalabako bamikwano. Abamanyi n'abatamanyi amannya Nacha Patricia, Edgar, boarding section. Munyumye nnyo kansooke mbawani. Munyumye. Era ekyo ekirala nebaza maama waffe atukuumye ng'atugamba ebigambo ebiwoomu okubeera nga tukolagana. Baana bangi batya eyo okubeera mu kino ekintu, naye ye atuwa ebigambo ebitufuula kino kituli. We are proud of what we are. They are a representation of what Sharita is exactly. Thank you so much, Mr. Rotuno. Go back to your seats. Look at the master of the chorus. Katize mu kigambo headgang mfunyeemu abana bakola ku mitwe tukabaita headgang tuba basobya thank you for being headgang naye bano katubebaza olw'okusoosowaza ekintu. Thank you for being great leaders. Okay, thank you so much, our heading girls. Okay, very fast, as our teachers get ready, our teachers mugenda kuja bampaddeyo akantu kamu eryangabi hajati nga temunnajja tulina eswaga. One of our girls want to mind just something small katono nnyo as our teachers get ready. This is beautiful. Yes, badani tubalage kuwaka. Badani musumena muri no mugenye mukuru. Mugenye mukuru abaniriza badani ndi kuwa Yes, badani. Badani kekaka iba. Webale kufelera. Webale kwetiriza. Webale mutebaka. So, mukoze obwamani. Thank you so much. You so much mean a lot.
Thank you so much. Mwebale kwepiriza. This is beautiful. Sharita School of Beauty. Mwebale. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I was at the thank you so much. You've done a good job. You've done a very good job. Abazadde baffe tusanyusa nnyo okubalaba n'abaana mwebale kusoma. Amannya gange nze Semogerero Ronald nga nsomesa dreadlocks ne style. Abaana mbasibirira entanda bwe mugenda mu field mubeera na malala mukole mube abaana ab'eggonjebwa. Teacher Ronnie, thank you so much. Teacher Ronnie got it brief. I'm not in so. As brief as a mini skirt. Congratulations to our students. Thank you. Nachenyizo bagamba. Chemanyi muchimanyi. Temchimanyi. What do I always tell you when we are in class? Tutera kwogera ki? Mutebagaya ba customer. Customer care. Twogere nnyo bazadde bawulire tusomesa mu meeting. Ngamba atya? Customer care. Nsinga essira nze nsinga gisimba ku customer care. Because toyina woogenda oba toyina customer care togenda funa ba customers. Tuli ffenna bw'obeera ne customer care omuntu oyo eyo customer care eba emuzza. Kyekintu kyenyinza okubagamba customer care egoberera n'obumanyirivu. Olaba ne woba tomanyi nnyo kintu omuntu oba olina customer care omuntu aba asobola okudda gy'oli olw'enjogerayo olw'enkwata gy'oba omukutte aba asobola okudda n'agumiikiriza. Amannya gange nze tikyambakula nsomesa mekapu. Abaana bange basibirira entanda tika tugeze mufunye emirimu mugenze masaabuzi. Ekimu ku byokutica Vivian akyogeddeko customer care. Then n'ekirala kyenyogera okubasibirira. Oyinza okuba obudde oba ewaka oze mu saaluuni. Tonyigira customer. Oyinza okuba oyina ebizibu byo naye gwe teekako essanyu, teekako smile. Tugeze n'ekirala nga babakozesa. Sorry ebeere mu kamwako. Sorry kino kigambo kya nyukuta ntono nnyo naye ate kirina amakulu. Ebyo ebigambo byange ebisinga. Bannange nga nsanyusa okubalaba. Ndi musanyufu nnyo. Mu kaseera kano sigenda kusobola kwogera, nja kwogera oluvannyuma. Omugenyi waffe omukulu alinako wagenda naye ekirungi agenda kubanga ate atulese mu mikono egy'amaanyi enjongero tulaga nti no security gulugulu nga tuli ne afande Hadija Namutebe. Saba onzikirize yanirize omugenyi waffe Hajat Farida Kibowa Sebalu tusanyuse nnyo okulaba nnyabo era ng'omugenyi waffe n'omukulu yagenda okuwa certificates zaffe wabula nga congratulations abayizi baffe aba Sharita School of Beauty.
banaye. Okyalaba okwanjula n'embaga.